kuferera mu bantu kino kibba basajja kino kigenda kuwa emikisa n'olyoko dda wali no naye banaye kye batukola kati badda ku basajja engeri tulina ebirowoozo ebingi kati wale bana batambuza amaanyi g'ekisajja Katonda wa gye bali ne bagamba kwata lino mutere mu mazzi ajja kudda engulu oyagala haji kazi babire nga lowooza kugowekaweka kati ogenda kukwata ofune lindi ddagala banange babeera okonze ku social media nengamba kati mwena omuloga haji agenda kusigaza bwongo ki sikitegeera oyagala haji akole bw'ati omusajja omusigaze bw'omu ali na babawooza simankulege omusajja wakusigaze bw'omu basinga gabali ya bwavu kubanga era bwayavuwala osigala bw'omu anti bano banno badduka wano kumulangira interiors ebyo betukola furniture webbay furniture wa class kwayagala enyumba ebere furnished enyume bulungi nnyo tukwe ku magezi ga interior designing enyumba yeveyo bulungi obere ne space eri majestic eri magnificent at affordable prices tukirire Mulangira Interiors. Have you ever realized that there is a breast without a nipple? But without a nipple. Kale bannange love life wano ku channel ya Dorina Sasira nkomezaawo haji anyumye nnyo nadde mayi sijja kufuna mu kisiibo era kyova nze nyambadde ebintu neme kusikiriza ngato eno wansoli mulegi ate mbiseko era wakiri ati oli otya ndi bulungi watandise kufuwa abaana bakwegomba ba myaka 2 oba nawoze buto naye hajo kimanyi obwana buto erijjako kabera muri inbox kagamente ka myaka 2 omulenzo yakamba 21 oba kashawa 24 haji walo nomulale yanga walo omuwala na mukazi yagamba waliwo obuvubuka obera mu inbox nokabuze ine myaka emeka nekakaba ne myaka 2 nokamba 2 ogena kumpa kyo kimanyi ne myaka simanya 3 mu emeka na yabata yagala kuwa abaga kwaje abamanyi nti muyina kati yabazze kukula abeera ye azze kukwagala omukwano gwasinga okuba nagwo omungi naye nga sente tayina anti waliwo omuntu oyagamba ogulya munne laavu namugamba naye kakati ngenda kusooka gireeta mu bitundu nsoose laavu kafoke najja nako oluvanyi oli yali amanyi yamugamba ngireese mu bitundu naye ekitundu ekisooka ekisinga nkireese oli nalowooza engeri gyeri mu bukadde nkaaga aleeseko ana kumba amuleetedde namugamba laavu nzize nayo kati kafoke najja nako oluvannyuma ngene ku motoka wala barafu kafoke kasembayo kati yagaga ndeseeko kino ekisooka kati naawe oyo omwana yasoose laavu obwana bannange bwepika nze mpulira nga n'okusola mbansola nengamba kale nekakulemerako nekabeera serious wala yagaddeyo okuwa emyaka egyo nagezaako omulundi gumu naye era nali nina emyaka 28 by then nga kali 24 naye nga kalina laavu buba naye ate tebalina bizibu era nakuba okatwala sisobola akwaba kagenda kunumya omuntu ate oyo banka emubanja alina gye bazimba nti babba seminti naye kaba kagenda balaalo be bamutawanya talina buzibu agenda kulumya omuntu obuwala akakyabuukabuuka era kakabakabaawo ne kagamba mami manyi ennaku zino nnyina ebirowoozo n'okabuuza kiki mukwano gamanje enju emitwalo 4 nti nsula mu 2 n'okasimbaaga ne kaswa kakwetikkira omukwano ebizibu biwedde ne kaleeta laavu mwana yanesimbira nefe ne abakuzeemu oba okyanyuma ebyomukwano message ya banka nejja mwana nakuweereza message agamba nti tugenda kukola biuza ate tuson tonnamumalayo ono goli naye gogamba ndowooza tulabagane eki ego musajja akyusizza pulogulaamu bakyusa pulogulaamu message wano nobeera n'ogaba mukoze pulaani n'omusajja omukulu wiki namba badde mukoze pulaani olunaku olwo lwennyini nakweza message agamba asimala ako biganye sisobodde oba nagana n'okukwata amasimu kumbe baba wayingidde obuvunaanyizibwa
bannange oluusi aba ne faamu nebamugamba ente ennya zaafudde ng'ogamba mbujja tugende mbulina oli luddawa tugende awutu ebyo kati byaba bivuddeko omanyi abasajja abasinga naddala abakozi obwenze bwa celebration asooka nalwawo okwenda ng'anoonya ssente ng'ali biza anoonya ssente azipanga oba agoba ddiiru lwetodde n'akunoonya okwesanyusaamu ng'omuntu agamba tukolewo kapate yaabwe yeeyo oba oli awo kati ffe tuba twanyizenyize edda nogana mweza meseji taziraba wiiki bbiri tanziramu mwe babalabanga oba oli awo mwezi nga gumu oba ebiri ng'akkubira essimu bebi oliwa nogamba yaba alina obuwanguzi bwe yatuuse mwe babalabanga theatre tuli theatre alabirawo n'agamba kakati ndowooza eno bagundi babeera ludda ba Dokita Bosa Labonita kati akutuna nti n'agamba alaba ng'otambula abadoli nagalaba Labonita bwegenda bifo bya ssanyu ate tebitandise kati ne bw'owulya oluyimba lwa Wamala twalyako bye twali eno n'owulyanga byonna byayogera twalinanga mu Aurelia simanya twazinanga amazina gundi yangololeranga mbabo bato mayi mazina oluusi ne baddukira n'owuwo omukazi kwegamba ng'olaba era byebyo era kituufu ate oyogedde ku kyemyaka nenzijukira ka video kendabe nga bulina kasuku obedda mu comments bagamba bannange nawe haji emyaka giganye ade ne kasuku emyaka n'abasajja emyaka gibatabula pozi kasuku neze emyaka era gwe bagambye 48 kasuku yenga tali sure agamba jjajja yali agimanyi ate ba certificate zaabula ne mubuzanga wakuza n'omwaka oguwedde jo wakuza emeka bwate jjajja yali angamba nti naye 37 asinga era bweminya wakanye ne mugamba akira kali mwana mwamubalidde anamugumu 42 ali awo akubuulira omuntu yenna apakasiriza emyaka 2 by the way tokiyita emmere emyaka 2 ng'oli mu kukola mirimu nga wava ewammwe abantu bonna buli akoledde emyaka 2 okujjawo nga tewasoma buli muntu ng'agamba muyivu ng'akoledde emyaka 2 teri muvubuka ate omugjawa omuntu akedde okuva mu ssomero alivaamu wa 2 ate abatattikiddwa university batandika nga 25 oyo manya wa university wa senior 6 ku university tagenze kakati n'akolera emirala ameka olane yakoma mu senior 6 nga yagituula n'amala ogimala bw'ati n'akolera emyaka aga teri muvubuka oba muntu mukulu by the way kituufu nze muntu yenna gwe ndabidde emyaka 2 ng'akola mirimu gy'abaasoma nze mba mmaze omutegeera nti ono muntu mukulu kuko oli 42-41 agiweza leka kwebuzabuza agiweza bwe nayogeddeko nti nno benkana ne gundi mwanyi mazolusi yakayanye ani ezerenga kuko chenja kanyinaze kalusi yerabirira Allah abantu bonna bakunkumuse bamuleseo bonna bakunkumuse asigadde ali ku mulamwa kubanga bw'omulaba oti era olaba mukazi wa myaka 35 tuba haji nagamaze bwe nituuka mwana eyo ojja koza ndi 2 gwerinda gwayagamba nti oli amasavu kogga gwe yagamba akozesa ebyo anti haji buli omu alina omubiri gwe naye gwe nindamu nkyatwaliriza mpola mpola dokita yagamba ekyo ddala bikola oyina ebirala bye bakuwerako byonywerako nga naye nga amasavu kwotava ganyiikirire gati y'amasavu haji ekutabula kintu nakyewo mbulya nnyo ennyama kubanga singa okulya nnyo ennyama kukoza singa muzeeyi Magala yenkana nga Abitekisi singa musajja mutono muwanvu okimanya muzeeyi Magala bangamba naye ali mwana 49 munene bunene nyama ya mukaddi ya bwetu wana mmwe anti nalye ne Katikkiro akyogerako nguki omusajja yagamba alya kilo namulabe wano Katikkiro owekitiibwa Katikkiro yamwogeddeko wano ye nakaweerezaaga kaaka anna
ati bigenze bitye kikano abanze katyawo kwewondeka waliwo omusajja abeera ku TV okwo yagamba nze sirya munyeebwa taagala ebyo mbumumpa bino binakali nakatya ennyama ndya kilo 2 olunaku temumulabanga kabyogera ebyo alya kilo 2 ez'ennyama olunaku taagala munyeebwa saagala mujanjaalo omunyeebwa n'omujanjaalo we wali obulamu ennyama eyo eyitiridde mwe muli obutwa n'abannanga abantu mulya nno ennyama ngenda giro akazi ne mukyala we namugamba olunaku lw'olireeta ennyama eyo eyitiridde mwe muli obutwa n'abannanga abanvumira ennyama ngenda giro akazi ne mukyala we namugamba olunaku lw'olireeta na ennyama ne sigirya ng'omanya nga weesiba ekimyo ngenda fa mbukazagamba ennyama emulemyo wenyweze olumbe lumutwala kyokka sibamuga mugamba muzeeyi magala olaba ajja funa pressure ebyekisiru kuba osobola kulaba musajja muto myaka 49 naye abantu bwebagaba bawakana balowooza wankaaga wallahi naye mbadde banyi wankaaga kasana nemukuumaddamula yamugambyeko bulijjo omuganda nagamba mumuwalana namugamba nagamba mumuwalana naye akola pulogalamu nagamba kazi bompaana buwalanyi ongoba otya ku nnyama zensiiba enjala nemugafu naye ennaku ezimu n'ekiba si kisiibo osiibemuko kaddulaayi weerumyemu nange olusi nkolayo dry mu wiiki nyinza okolayo dry nga ennaku 3 oba 2 n'olumwamu kunja njala nekulumamu olubuto ne sikutopingako buteopinzi kati ye bwakola bwe lubuto olwo bannange anti ye byagamba mbu bwomuwa ennyama entono akuyita simanya mbu ennyama y'okugoba mbu n'oteekamu fooko mbu n'ogoba ngobe mu supu mbw'ogigoba yeetu yagamba yagala ennyama ng'ate supu gw'onoonya onoonya yesinga naye ng'onoonya wookoza naye kasa mukuumaddamula mugerondoza anaategeera muzeeyi bino ebadde bitambule byo n'omwana kale babyogeddeko dda n'omuwala yavuddeyo ne bamukolako ka interview akawa naye bamuleke nagenda ekyomukolako interview kati nganze omuntu sikiwagira omuwala oyo omulaba muto wa myaka 16 sijagambye obulamu bwe bukyatambula ekyamutuuseeko buli musajja anaakiraba ng'asobola n'okugaana okukuwasa so feesi ye twali tetugimanyi waliwo yagambye by the way nti n'omuntu baba bamutidde future mwannyoko nga alina muwasa n'omuzuula nga tomugamba wandimulese olaba ng'aliko ekizibu okitegeera kati abali teyeetaaga feesi ye kale oba omunoonyeko vidi kati si kirungi kulaga ayogera wakiri yandibadde amulaga saidi wayi bereke okuba nga tomulabye kuba obulamu bwoyo bukyatambula ekizibu kyeyafunye ayino bagabe bajja kugamba nga waliwo byatunyumizako mukyalo bwewagamba ab'omukyalo tebeera bagamba awafiira gundi oza kalenzi badde bakayitaani Bukenya Martin Bukenya kati gomanyi ng'oyo omwana okutandika omuyita namwandu wa Martin abaana bagembu ye namwandu asinga obuto mu ggwanga bwemba mulonda olukiiko akwata ky'abavubuka naye ndaba ne mu message nga bagamba namwandu tumbulya naye nga naye abantu baba abaaki muntu ali mu nnaku naye akyali muto myaka 16 muto bajja basibira bwereere oyo mwana kati njagala mukubuuza taata ensonga ya like ekitegeza taata family bw'okula mu family nga tolina taata ebizibu byosanga katugambe nga omusajja naakula nga talina taata we wadde taata we waali naye nga tamuyina olowooza ayinza okuvamu ng'omwana ng'omusajja nategeera kisinziira ku nkuza y'omuzadde taata kintu kikulu naye kisinziira ku nkuza ya muzadde gwe asigadde n'abaana ku bw'omu bwo waliyo bamaama bakola paati zombi ng'asobola okuba maama ne taata ng'ate mu bukambo abakazi waliwo n'abakazi waka ng'ate ye mukambwe okusinga bbaawe kati yabazanya ekya taata amaka mangi bino emugamba mbu katulinde kitamu akomewo nga libaga katulinde nnyamu akomewo nga ye mukambwe waliyo ennaku zino waliwo abakazi nga si baakuzannyirako kituufu kati ate ne wabaayo n'abaana bakuze ne taata ng'asobola okuzannya paati ya maama n'ogezaako kubanga
ennaku zino obufumbo bwatabuka tojja busiba ku bantu obufumbo abantu buli omu nsolo ku munne tojja kulinda bantu beeteme mbu kubanga bagenda kukuza bantu naye nga bwe kubanga kuwasa ng'omwana wange ngambye alina kuwasa nsinga kumukubiriza kuwasa mu maka agalimu maama ne taata abaana bakuliziddwa bazadde baabwe bombi ne bwabanga maama azaala omwana oyo si yaaliwo naye nga waddawo maama n'akolanga maama badde tebiyinza kutuukirira nga byandibadde naye era akula alaba abantu ababiri bwe batambuza obulamu bwabwe ne waliwo omwana akuze takimanyi nga takimanyi era omwana akuze tamanyi ekyo bwawasa aba mukubi anti aba akuze amanyi omukazi tadda mu musajja naye omuntu eyakula nga akiraba nga maama we asobola naye okuteesa ne bamugaa kino naga nze mbadde ŋŋamba tasobola kuba mukazi we nga awakanyizaamu newaliyo omuntu awasa nalowooza nti tebadda mu musajja abo gye bali ate bano abawala bwe bagamba nti no abawala abagenda mu bufumbo oba naayagala nga baagala abasajja abakulu mbu baba baakula mu famire nga taata taliimu oba nga tebaafuna laavu ya taata kisinziira bakulu kutuuka ku myaka ki omwana yenna afumbiddwa omuntu amusinga obukulu okujjako waliyo abakulu abasiru naye omuntu afumbiddwa omuntu amusinga obukulu ng'omuntu oyo ategeera asobola omukuuma ku bombi kubaako amanyi obufumbo n'ali mu kubuyiga naye toyinza kuddira abantu babiri nga bonna balaana bagenze kuyiga n'obateeka mu nju bagenda kwekuba bajja kwekuba kituufu doli negamba dda obanga ofumbye omusajja fumbye omuntu akulabanga bebi n'ekibi omuntu ogamba nti mukulu munnange atuuse ekyo bukyamukulu munange kyonyi bakikuyite buyisi lwa kitiibwa mooli nti gwe mukazi we naye si kikuyita nga n'emyaka gyejjo omusajja yenna gw'olina okufumbirwa ng'akusinga emyaka emitono alina kusingako 10 gye gisembayo obutono nange ndabye myaka 10 kudda waggulu 10-15 aga lwaba mulimu abakisussa muwala wa myaka 25 n'afumbirwa ow'ensanvu ekyo kikyamu tobuuka kitawo ogenda kujjajja olaba nalabye ejjuuzi era nga waliwo okwanjula muwala nga ndaba kale nga ali 30s awo naye ng'omusajja alinga mu 7 nengamba naye banange sente nga zitututte wala naye babaana bambuulira ensonga yaabwe abawala abo nababuuza nabasanga nebagamba nembabuuza muba mufaaki oli naŋŋamba mbu muvubuka munno osobola n'omusooka okufa mbu naye ono w'ensanvu ekinene nnyo abagenda kuwangalawo emyaka 2 awangadde nnyo mbu bwafa ebyobugagga obeera wabiyingiramu butereevu nga naawe oli ku mugabo bw'emizigo ogitwala mangu mbuweza n'omufumbirwa n'afa myaka 5 egiddako yaba mission mbu bwe bagange kimanyi ebintu ensi yakuyiya naye abakikusa ensanvu mingi misanvu naye mbalaba nga beekaza kubeewo ensanvu musajja w'emyaka 7 asaana bw'abanga kale oyagala anaakukuma wasawaana nga n'omukazi yennyini bano bagamba yazirwanako nga retired general nga naye yennyini emijozi yagiwanika yawummula era waliwo yabadabuuza nti lwaki nekati abasajja ate kyeyongedde tebakya bwakasita otegera nti omukazi akola alina ssente nekati tebatukwana mulina olugezigezi si buli omuhaaji ebyetaago byammwe bingi mpozi bw'oyogera awo kubanga omukazi akola kati omukazi alina botiiki mukazi alina saloni alina ki ebintu by'otuukiramu osuukira mu kasasula lenti ya kifo nga waakamutandika bwoti olwombuuza n'ennaku zino nga tomumuka kiki olina ebirowoozo mu tawuni bammanja edduuka n'otandika okunoonya kati abasajja tebaagala bantu ba bizibu bingi kubibatikka wakira afunayo no ng'amanyi ate omuwala omutaba na bizibu aya tewali nviiri nakwambala lwakupisa nnyo ekizibu agamba essimu yange yayatise naawe ng'okiraba nga nawe olaba essimu yayatise kituufu okitegedde kati wala yabuuzizza wano bannanga nti ze bintawaanya ne baaba
Oyina kufulu. Kufulu. Katonda wange. Omanyi nti onyize ejjukutanga 25. Kati bobo oli kubangu nga babbi baggoba. Ngezaako. Oyagala kukubira abantu nti wonyigire ebyokugwa. Aye na face najigaana. Face balaba we basite bagikuteekako we bati face yo. Osula nani? Nzekka. Tomanya. Ana Haji Sula zekka. Doli ni waiko ina gwosula. Wallahi Haji Sula. Olaba otyo okuteeka mu ssimu nga we. Era tomanya lulubalumu owewe ndowooza nga tomanya lulubalumu ndiba nfunyeyo ne ngamba. Oli gikyusa ku olwo. Abantu bakyusa password okusinziira walaga. Wamma kituufu waliwo oli nga ye buli app WhatsApp ayinawo password, Facebook ayina password. Sebonyabonya. Ojimu wanaakitegera nogaba gwa abayi byosanga. Yine eriko kigalo. Kigalo kyo ne manya kwange ako kangu. Okola bukozi bweshi. Aha, wali yabuuza wano wansi ku TikTok nagamba kati bwemba nga ndi mukazi asooka ndoze first wife naye nga sizaala. And this married man really wants to marry. Should someone kale kati nga bawa nga yagafuna mukazi mulala mbwamuwa omwana mbudi nakukkiriza. Nga mwagenda mu malwaliro ne kikakazi wantozaala. Simanje bwate bwa wanti. Bwe kiri. Kale wetuka kandoza bwaga. Nnyo bambi. Kibi kubasigwa wakyagala. Naye tuyinza kuleka munno naye n'atazaala. Oleka omusajja n'agenda n'azaala. Mukiteesako n'afuna omukazi n'azaala. Lwaki goyine lwaki ffenna oyagala ekizibu ekyo tukifune lumu. Ate mu abakazi lwabbu banze kye nandiwoozezaawo oleeta muganda wo. Nedda mukwano. Ate muganda wo anti abaana omwana ono abawabbawo ate nga naawe akuyitira ddala maami bitali byakwekoza. Anti mwana wa muganda taba mwana wo? Era aba mwana wange. Nana Haji banaize. Ne bw'abanga agenze nga yasikidde bammwe. Era mwe bamuzaala mwana wammwe. Asogamba nnyina omuto nti va wano. Tasobola. Nga gwe waleeta ne nnyina. N'omujjamu kyawo n'ogamba ono gw'oba ozaalamu. Gwe tujja okukwatagana. Tasobola. Naye baddaye. Kubanga oyo muganda wo tazira mu baawo. Tazira. Bobo inayo baganda babato lwaki toleetooyo. N'olinda okuleetera omusege gw'otaasobole. Gutandika okukulinyisanga ebisenge. Wala kabidi akatambulako lumu omukazi yagamba yali musumba oba yali kinagamba omusajja wange namuyita nga alina ka side chick kaawo. Ndoza mukazi wokubinagamba namukubira ne mugamba naye omanyi ng'ali bwerere mugamba naye omanyi nkukkiriza funa omukazi omulala. Nga lwaki? Nga ya alaba like yikata akuze. Ne abasajja mukome ne bagamba alimba oyo omukazi kiraka omusajja alina kye yamukola ng'amwejjako bwejja. Era kaola ne kajja munnange ku katuuti ne bbaawe ne ngamba. Baali bampe. Kyembuza abalokole tebawasa omukazi. Bano baali bampeta abano kati oba oli ng'amukkiriza okufuna omulala. Oba waliwo ekizibu kye balina. Nagamba kubanga nagamba abaana buledde abange bakuze. Bateekwa okuba balina ekizibu ng'ontasobola kyogera. Oba waliwo omusajja kye yamukola anti wagamba tutereka ffe abakazi. N'omukazi yennyini asobola nga alina ekizibu ku butonde bw'engoma. Naye nga tasobola kigamba bakyaki. Kubanga we mutuukira ne bbaawo n'abafuye nakyo ne bayita n'omukazi. Kyeza waliwo ekiriwo nga mukazi wo ddala omwagala naye nga tekikyawona. N'ogamba owaaye kanfuneyo omulala. Gwe kennyini okkiriza wekka nti funa. Nze waliwo omuntu gwe mmanyi aba sijja mmogera linnya naye bw'ali agala aliryeyogerera. Effuso yamukuba. Ffuso zino yali kagaali nga abe. Fuso n'emukuba n'agwa mu mwala ne bamutwala mu ddwaliro nga akagundi akataago konoonese ne bakamugjamu ne bamugamba tokyaddamu kugenda mu kikolwa kubeera na mukazi wo. Naawona n'avayo ku kitaana n'adda eka. Kati muwayita ebbanga n'agaana kangezeeko. Ndaba eno nkyakola bulungi ng'abasajja ba. N'akikola. Teyazirikirako. Abasawo ambulance yajja waka. Kyokka nga bamuwoni. N'akireka. Era n'aŋŋamba mukazi we mulinamu abaana bana. N'aŋŋamba twateesa nga saagala ndekewo nakuleka baana be. Abasajja abamwagala mbamanyi. Bwera oba oli akapipi kine kakuba eŋŋombe pipi. N'omulaba ng'akuyitako n'omugabo mbu n'amugabo gambi.
oyanguwa n'otujulira mwera takyalina mutawaana no kati nze nga ebinyumizange ennaku enkwatawo lumu ndi mukuwa akuwa emboozi eyo ayiso ajagala omunfunire lumu noera mukufunira ajja kuseetulira emboozi abantu bajja omanyi nyumya ebintu balooza naye oyo oba olimba gwe ne sente oyo nja mukuwa bale mumpeeko akunyonyola emboozi eyo ekizibu kye yafuna bambi omumpaako njagala nyumyeko naye abantu balooza ebintu gye biri ebizibu fuso yamukuba akataago nekayononeka bakajjamu bakaya bikwakakwaki nasigala nga ate mulamu ng'abasajja abalala naye nga takkirizibwa ate nga mukazi wa muyinamu abaana bana tayagala abaana baboneebone n'amulekawo yasigala muyita mama gundi babeera bonna ewaka amwoleza amufumbira naye nga ekyo kati bwe babanga mukazi yafunye ekizibu bwe kityo kyogga tweza omulanga awadde bbomu omugamba nti munnayo oyo simunaako buzibu ye namuleka abeere ne bba wange kati nabano bolamba oba musumba waliwo ekizibu ekyo kye batayogera ate nga kiri ku mukyala bo ne bakumira ekyama kyabwe ng'abantu abakulu kubanga nagamba batu tulina ebbuba ng'okkiriza teri muntu ayinza teri gwe kinyumira kati kambuuze Haji nga sinaba kudda ku bibuuzo byabano waliwo omwala wabadde gwe bakola ku interview naku nakasuku yamukoze ku interview ngayagala kuba abasajja mu abenzi kale sigwe bw'oba waliwo omusajja omufumba kukwanye nkubire essimu nze mukube addeyo ewaabwe bwe waliwo omusajja akukuba nze ngamba nja kujja mukuba ne buli basaawa mmeka nja mukuba anyumisa mboozi yayita mu bingi bambi ssebo ye najubulidde yagenda neyewola $1,500,000 omusajja munange nadda namulekawo yagenda n'ateekamu ssente mu mbaga embaga zaali 2 basajja kati alina obukyayi atereza abaana bawala kakati ssente asoba nga aziteekamu ssente si bwe bufumbo ssente azikwata n'aziteeka mu basajja be naye ye ekyekinze mutuufu oba ayagala nnyo ne omanyi nagamba Doreen teriyo kintu kyabulabe nga kuwasa mukazi atakusanyusa mu kikolwa kya bufumbo ye mutuufu awo gomanyi okubeera n'omuntu nga buli kaseera obangamira eddagala ng'akaawa bukawe ate ng'otyo mugamba nosirika otyo muga nti gwe nga tewakulanga bakyala banno nosirika nogamba owaaye oli naye n'agamba waaye kamulekewo kassa asobola okuzaala nga bwenfuna n'abalala ne bakumanyirira bwe batyo waliyo abakyala ng'omuntu abanga anywa kaziire mama nga bakawa nnyo bwe ye bannange ate abakazi abo muse basinga obuzibu tebeegaba bagumu kimanyi gy'olaga tebeegaba agamba kanjira ndya zendya walingweramu nti nno agenda ku balugu ng'era nziridde agamba ndabeera bwananja atajja kudda abayi mulundi kumugogera soke agamba agamba nze bampita kinaakukka ekibadde kikuwujja era naye abakimanyi nti olwo tagenda kuddayo abo abakyala bwe batyo ng'embeera ze sinnoize zifaza abakyala banne akaluubiriza mwaka mulamba bamukwana eno bw'asaba ssente kuba kimanyi wonna w'omufunira todda nga ye kinaakukka olinga anywa kaziire olinga amira empeke waliwo empeke edda ze twamiranga zikaawa kwiniini kati abantu bwe batyo kati n'oyo omukyala aga nti asemanga kuba abasajja batwala ssente osobola nga mukozi ssente Katonda yamuyamba azifuna naye nga muye si mukazi olumu oba si kyekyo asobola nga mutuufu mu byabufumbo ng'empisa si nnungi lwaki alowooza nti abasajja bonna we bali abantu bangi nnyo bali mu bufumbo bwabwe nga basanyufu gye bali wakati bavaayo ate no Doreen waliyo n'omusajja nga mwenzi ng'ate asanyusa mukazi we omusajja asobola okuba nga munnange ekyo kyamwambala mu ye nga naye tamanyi naye nga mukazi wamulabirira mu buli nsonga yonna buli kimu omukyala akifuna nga bw'alina okukifuna naye ng'ekizibu kye kiri eki bwenzi nze omwenzi gw'ennumwa
Era omwenzi gwennenya ye mwenzi omujozi. N'olaga mukazi wo nti yenda n'okomawo ekiro. Ne wali abenzi ng'owulira biwulire n'onoonyereza kati omukazi natandika kuteekako bambega ng'olinga yeenoonyeza ebizibu. Naye ng'omusajja tomusangako nti ayenda. Nga n'essimu ebeera buli kimu. Akasimu kaako obwenzi akaleka mu mmotoka. Missed call aziraba nkya n'abakubira. Zino nnamba tebazirina. Abamu banga babazirika ne mu office ku weekend. Kati omusajja oyo aba mubi ki? Buli kimu akulabirira bulungi abeewamu abawa ekitiibwa. Abaana abaweerera gwakujjanjaba ennyumba yagikuzimbira. Okiraba. Naye ng'ayina omuze gwe bayitwa obwenzi. Kyeva mbagamba munange simanyi ki. Nze kaabe mwannyina nze kaabe mwana nze kasojja no nga musajja namugudde nkubuuza wamutegedde otya. Kasodda mu ebyo simaane nninya boda ne mugoberera ne njaza essimu ye kugamba addayo omusajja. Gwe mukyamu. Nze yakebedde gobeera omukyamu. Mpozi nga nkukutte ne nkusanga. Omuntu yenna kibi nnyo okutawaanya emitawaana. Eko kubayita okutawaanya emitawaana oluusi kwe bagaa nti weetabudde wekka. Lwaki weetabula? By the waliwo oli nga tukale twali mu mirembe newe nakebera essimu. Lwaki ogikebera? Nze dole nsinza kusanga simu yamukazi wange ne bwe bateri mu password n'engikebera. Kuba era bamukwana mwebali. Kituufu. Waliyo omukazi gwe batakwana. Babakwana. Oluusi nga mikwano gyo kakati tandika okunyigira abantu n'emirimu ginneme. Sisobola gikebera. Obwesigwa buba mu mukazi. Omukazi teriyo omuntu musakazi oba musajja gwe batangira bwenzi ng'atya ggwe. Omuntu bamuwekweka. Omuntu yenna obutayenda alina kutya Katonda we. Katonda gwe bateekweka. Bw'olyanga omuntu muye ayinamu Katonda nagasinza kikola ze sikola bwenzi olwaka nze nnyina eddiini yange mutima nzikiriza mu Katonda wange oyo omanya mutuufu. Naye kasanga oyaga sisobola kwenda omusajja nzite oyo aba ajja kwenda. Lwaki otya nze osobola okunnegweka nze mbeera buli wamu. Kasoba ng'otya Katonda wakiri. Naye oyo ayagambye nti simajja kuba basajja abenzi. Obwenzi si kyekibi ekisembayo. Si kyekibi. Obwenzi bw'omusajja si kyekibi ekisembayo ku musajja. Era si ensonga enobesa omukazi gye wandigambye mbuye. Yesimbi sigiwagira. Naye si ensonga embi ennyo esinga mu bufumbo kyekizibu kye tulina ekinene. Abantu balina ebizibu mu bufumbo bwabwe. Balina ebizibu. Kituufu. Kati oyo mukyamu agenda akuba ebba. Amukube. Ayina. Kati omuntu nga tayina musajja nga byamulema. Kati ayagala kuyamba bawala. Kati omuntu eyalimu okuzaala. Mufumba akuzeeyo wakati. Omuntu eyalimu oluzaala atagaba eddala ly'okuzaala. Kati ye byagaana. Kasobola kubeera ng'abimanyi. Ekyamugambe agezeeko ku musajja. Abasajja tebafaanagana nga ye bw'alowooza. Nga nammwe abakazi bwe mutali kimu mu nneeyisa. Buli omu alina enkola ye. Kibi nnyo okulowooza mbu ono kenfunyeyo omusajja n'ampisa bubi. Oba kenfunyeyo omukazi n'ampisa bubi sikyaddamu kuwasa. Si be bamu. Buli omu alina gye yakulira. Ayina enneeyisa ye. Gwosoba nga yatandikira mu kutomera. Kituufu. Ng'ate wandibadde ogumiikiriza n'osanga omutuufu. Nga naffe tukyatomera. Kati ye kyagamba nti bw'agenda okugula engoye n'atuukira ne bamusiba feeke y'olugoye mutaddayo kwambala. Ebyokwambala nabivaako mpita bwereere. Kati waliwo ebintu. Kati ye yagwa ku kizibu ky'omusajja. Naye n'omusajja lwalijja n'atunnyonnyola ensonga. Naffe tujja kutegeera sayidi. Gasoba ng'alina ensonga ye. Ebintu bingi ebintu ebimulema okuba n'omukazi. Osanga yali amuteeka ne ku pressure nga nakamba wayi teekamu ssente kale zeemba. Naddala abakazi abawooza simanya ne ndeeta ssente. Gwe sooka weebuuza ekyamuteeka ku sipiidi asooka aleete ne ssente ye ng'omukazi nga yalina ate okukola embaga eyandikoleddwa omusajja kyali ki? Okwanguyira okwo kwali ki? Sipiidi yali yaki? Twanga obeera onguza kitali kituufu. Nyanguyirize. Kiri ky'obadde otugamba. Kubanga oggulira ettaka endagaano mugikolera ku ttaala tebuukye. Tulinde buke kitukozesa tukume Tadooba.
Chase buche speed omuntu yenna buli kyola omuntu akolya ku speed esusse waba wekikyama kyeva bana abasajja era mama wakingamba ko lumu n'ekirowooza ko lumu musajja bajjanga akukwana nga ina akasigiri kangi ulaba kutwala speed ogamba wagamba osoka ne wescam n'ogamba kiki ekigenda mma speed yaki omuntu omutuufu ebintu babikwata mu nkwata yaabyo era entuufu nikato yatomera butomezi ate ye nalowooza mbu ffenna bwe tuli abasajja abenzi siwagira bwenzi naye abasajja abenzi gye bali ate abakwata obulungi amaka gaabwe era omusajja ng'abeerayo n'obwo buggalo friend simabiki naye nga singa oyogera ku mukazi w'ekibi oba n'abanga ategeera nti mukazi we ayagala kukigwamu wakulekera ebyo nabyo mbiwulira naye agamba leka seetabulira maka essimu n'agijjako taddamu kukwata essimu gwe n'ogamba oba nakola ki oli yabaka bwejungira kati Haji walombo wayogera ku mikwano wale yabuze n'agamba mbuliza ku Haji lwaki emikwano gy'abawala gigaana okuwangala oba bakazi ate gy'abasajja giwangala oba tekuliko formula mikwano gy'emikwano abasajja entegeera y'abasajja yanjawulo ku y'abakyala ffe tutekamu ne emotions okumanya ffe tuba n'emikwano gyaffe ddala nnonga mukwano gwo nenga wale wangambako nti n'omukwano gwo ya Hajani Haruna nemala n'emyezi nga temwekubidde kati yaba mukwano gwo era kati ekisibo kye kisinze kati okutulabaganya kuba nsaalirawo nnyo talawuya talawo ehembeerawo nyene ensaala kati tulabagana buli nnaku naye ate ekisibo kisinze omala okuggwa n'amala emyezi 2 nga tandabangako nga ne ku ssimu temwogera biki okujoga waliwo ensonga kayino ffe abawala okutijja kwe kubaawula omuntu kaswanga batijjirira okutijja kwe kubaawula oti mutijja ki ekirala bakazi bwafuna mukwano gwe yeeyabya naggwayo kisukka naye akukwanya olwaliro n'omubuulya ne message bakweza n'omuseyalinga ndaba nno gundi bwaŋŋambye kakati ffe tuba n'emikwano gyaffe naye tuyina ate bye tutayogera okujjako nga ennamusa etuuse ku nnyoge osobola ne mukwano gwo naye nga takubulya bya maka ge wakati we ne mukyala we okujjako nga entabuka yeetaagamu owookusatu ne mmwe mumanyi nti nno ne kye mwakoze ekiro kinyumiza mukwano gwo ng'owulira essanyu ne kati Haji wabanga ankwanya ng'omanyi omusajja kyaŋŋambye kankuweereze ne message tuyina ebintu ebyo kakati ebyo si bya buntu kati entegeera y'abakazi yo yeeyo era yeeretya n'ebaawula ate bw'omala okubimuweeza oba omukwano gwa tegunnaggumira oluusi mwakeera bana myezi 2 naye n'abiweereza mikwano gye ne bakugeya kati okukakkananga mwawukanye ate ennaku zino bajja ku social media wangamba gundi wabba ne gundi wange webaka ne mukwano gwa gundi entegeera yammwe nze yansonga nze ndabako ku bantu abakazi nga baali bakolagana ne baawukana munne lwakusiba nviiri ze yasibye naye banda olimba banagamba batuwaza bwe tusiba uniform namunyigira nga tulina gye twaze tuli ku promotion era olaba kaviiri ke nagize ne baawukana ne kati abasajja byo tebabirina mbali bize okay nkutegeera mabakazi mutijja nnyo kyekyawula emikwano gyabwe okutijja kusuka okutijja okungi ku mukwano gwo si kulungi oli butuuka obufumbo bulimu akatijja akangi butuuka ne bufa by the way obufumbo bwagala mukabantu akatandika bulikana kutoka by the way bigaana lwaki otijja kyotaakuume kasowulya simanya baby komawe wakati unaabe munaabe naaba laavu njagala izobera mwana nosaana ekisajja mbu kivuga kijja kutomera abantu mbu kidduka mbu banaabe kinaze nogano labono kati okutijja si kwa butegeevu kati mutijja abakazi batijja era bola mukazi wo ng'atijja nnyo n'omuntu n'oba mutima tomwagala naye nga yegwalaga mukwano gw'omuwambu ekadde katonotono n'ogamba mujja kukka manya budde buli dakiika bekubira messages wena tebakyanywa asooka n'atya okukubuulira nti bayawukana bubi nnyo n'asirika paka mu maaso mukwano gwo nga sakyajja wano tombuulya kisiraani ekyo omutima n'ogamba omukama nga mulungi
Nekyo nkiwonye. Omanyi teriyo mukazi wamu. Teriyo kitta bufumbo bantu nga bibinja byammwe ebyo. Munewe bagamba ate temutwagala kwa basajja bibinja byonoona. Buno kumono mukwano gwali wakano kamba. Ebibinja Byonoona. Omukazi akyaza abagenyi abataggwa. Nga bunaku mbanga bayina emmisa. Kumpi dduwa yennyini. Nga buli kanaku. By the way gye bali. Omusajja ne kuke nawira nga emirembe gimuwedde kunaka kaaveewoko. Nge wakati waggwa abantu bonna bamikwano gy'abakazi. Nkutegeera. Toyimbye Haji tutijja. Ate era bw'obango era katawe onoofumbirwa. Ng'ogenda mu bufumbo bwo. Ate oyina emikwano gy'ogenda okwesalako. Wankubadde mu mikolo gyo babaddemu nnyo babadde bakuwerekera buli lw'ova mu nju. Ate bonna egyo emikwano ate toyingira nagyo butereevu bufumbo. Okwesalako. Waliwo ate we n'ogamba kati gino emikwano gikomye wano ate kati ngenze bulamu bulala. Nkutegedde wamma. Nemwe mwagala byonna mutambule nabyo. Bw'ofumbirwa kanange kambeerewo kaawo ntegeera onyumizeeko biri bitambula biti ebyo obufumbo. Ebyo bye muleetaleeta bakwano bammwe wakalu mujja kufuna okukunzika ne mujja bali mu muzimbira nga mukwano ng'oyo yennyini gwe badde oleeta ewaka. Kituufu. Ekyo ky'oli ky'olaba gye bakyalakyala buli nnaku naye ayagala kifuuka. Naye ayagala obeere. Era babeera nnyo nga bakunyumiza. Muri amunyumya omusaya tanadda oboso banyumiriza ku bizibuzibu byoyitamu twakugamba fe tweriira bulamu nze tonyumiza bufumbo ato yennyini yayagala balonga naye ayagala bufumbo noga kati yali ayogera biki balimba buwanguzi bwa batayagala kubulya nti wawangula tegedde kalo nagaye mnome Haji banange obufumbo buntamye naye noonya engeri gyenva mu bufumbo buno naye ng'abaana sibakosezza musajja mukazi pulira omusajja antamye njagala va mu bufumbo naye nsobola nti okubuvaamu nga sikosezza baana. Teri muntu ava mu bufumbo n'atakosa baana. Bw'ate bwe mutula wansi ne mwogera nabo ne mugabana. Tekisoboka bufumbo okuva mu baana bo boogenda bingi ebikyukamu. Bingi ebikyuka yes. Olaba kebeere enkoko obwana ebwegobako ebubojja. Oloza bwate buli mukosebwa naye eri mu bulagansi nti mukuze mugenda mwetakulire. Ng'ekooye. Ebwegobako ebojja bubojje. Siga nti batekaagala. Katandike duniya. Kaakati n'abo abaana. Toyina bwoga nti nve ntya mu bufumbo nga abaana sibakosezza. Obufumbo babukutamye buveemu naye abaana ojja bakosa. Tegeeza tekiriiyo. Tekiriiyo ebyo tuyinza gana nabuvaamu abaana ne sibakosa. Ate otya. Ne babeera nga buli kimu bakifuna. Naye okwawukana obwawukanyi maamu mukwano gwe nga tebasula waali. Tekisigala kyekimu. Ne bwe baate nga gwe ogenze nabo ne basigala kitabwe n'aba nga tabalaba. Era abaana tebasigala kyekimu. Waliwo ekiba kimu. Kati okosebwa kati ekyo ekibuuzo tekiri nayo. Gwe manya nti obufumbo obukooye buveemu naye abaana ojja bakola ki? Ojja bakosa. Ogenda bakosa. Lumutuufu either gumoobere nabo mpaka nga baweze emyaka egyo. Ogumire ebizibu by'obufumbo. Lwabanga tubulidde ebizibu bimujja mu bufumbo. Busobola nga busongasonga. Bayira wate omanyi tunobera buntu butono ennaku zino omusajja takyadda wakaki. Waliwo yagamba waliwo yagambye juzi bw'oba nga oli mu bufumbo oba nga oli mu relationship ng'onyiiga kubanga nkumyewo oba nkomyewo saa 8-9 obufumbo buveeko kubanga wandibadde osanyuka nti nkomyewo waliwo atakomerawo ddala. Ngamba naye ate kale naye era ku basajja erabeddeko oba oyina munno nga si mirimu gye gikomyawo leeti omuntu omufumbo olina kyeweekomako n'ogamba obudde sibuyitirizzaamu. Kale mulimu lw'okubya muno omuganga leero ngenzeeko out ne bannange wano ndabika ngenda kkere wamu naye si kya buli nnaku. Waliwo bakisussa. Mulimu otuuka n'ogamba budde bugenze naye nga teokyanyumirwa n'okubayo waka kasi n'ogamba ndi mu kifo bwe kiti nendi ne bannange nyinza okkere wamu kukomayo waka kya buntu. Naye tokola kasajja fuba waliwo abatadda gwe lwaki buli lwogezea omanyi bonna mbozi agamba nti kiba kibi nnyogeza ogamba mukazi wange nti mulungi omwana mulungi asinga ezzike era kitegeeza mubi
gwe lwaki oga nti waliwo abatadda twegamba era ogeza ku kibi era wamma obutadda n'asulayo kibi lwaki gwe weegezaako kati n'oli yaga nti mukazi wange mulungi asinga ezzike era aba mubi kitegeeza mba mubi lwaki tomupima ku bantu wamma gambe mukazi wange mulungi komaawo kati n'oli bwaga nti toyombanga nnyo waliwo abatadda si ekyo kikyamu be baba wasatu natuuka ono agambye kati waliwo taata nga tabadde mu bulamu bw'abaana baabwe nga of course awadde ensonga za njawulo naye kaakati osobola olina nga maama okuteekamu amaanyi okumakinga sure nti n'abaana balaba ku taata oba omusajja omuleka n'ogamba yalimanya waliba abanoonye oba omuwayo oba nga bwe wagamba nti ogezaako n'omukubira kasimu n'ogamba abaana baagala kwogerako naawe kikola ekyo oba obaleka kikola nnyo abasajja abasinga bw'amanya nti teyaliwo mu bulamu bw'abaana aswala essimu ekaluubiriza esookera ddala kaakati gwe nga maama abedde n'abaana n'omanya nti nazaala mu kintu kyange si kigezi bulungi okiwuliriza gwe embeera eyo gijjeewo okujjako nga mukazi yakunyiza waliwo omukazi wakunyiza n'akutamya abaana bo banaye wakyogerako obula n'akiŋŋamba neŋŋamba omuntu akutamya abaana naye kakati gwe wange gw'oli n'abaana manye abasajja bawanye essimu y'omwana ekitiibwa tuutu tibaddamu babogola alo ogamba ki kyabagamba ddadi nze gundi asobola okukakkana n'amugamba wangi mune mbadde sikutegedde maama wo mulungi obadde ogamba ng'omundowoozezaako osoma bulungi taata tukumiisinga ng'olwawo tulabako baba batandise naye oli aba yafuna ensonyi yasonyiwala kubanga takoze mulimu nga taata gulabira abaana ate naawe n'olemezaamu n'ogamba toli balaba kati ate nga gwobeera n'abaana kati gwabeera n'abaana gwetandikawo enkolagana kubanga wankubadde talabiridde baana naye ekitaabwe tebalinayo mulala ate naawe kennyini kibi nnyo okunenya taata oyo kubanga gwe n'omanya nti omusajja mutumbaavu n'omuzaalamu 5 katiza naawe kennyini omukazi waliwo okutegeera waluga yanguyikiriza saamumanya ne tuzaala omwana naye abaana 5 baitha owokubiri era n'olaba nga byambirigo n'oteekako owokusatu kati nawe waweza 5 kati kkiriza ogambe nti omusajja wange natamanyi bulungi naamutambuza ntya mu butamanya bwe abeere nga abaana bano bamulabako gwe ino kikola owewaka kuba munne aba yafuna ensonyi nkutegeera abulonzi se kati kibuzayo nga 2 imikesipanaze era nalese ba inlaw ba brothers abo bonna bayina kukomawa mu bufumbo ba inlaw bano ba inlaw mpozi be bani mu Luganda abako bana family ya bawange for example bayina kukomawa mu bufumbo bwange ba inno be baki bannazaala baani abo bonna mbo balina kukomawa mu bufumbo mbukubanga era ne kati bawaliwo abakisussa kisinziira enkolagana babye kisinziira ntegeera yammwe mu ababiri naye n'entegeera y'abannammwe kati nze ondaba nze baganda bange nsinga genda ku mirimu gye bakola etogenda waka handwawo ekyo kiba kikola nagesagala abantu waka nze ndwawo nnyo genda mbuno babeerawo beebuge ekisooka nze ng'onootamye waka odoli nino nga nti janguuka ewaka kasa ndaba nga weebuze nnyo nga ndabanga embeera etali ya bulijjo enva ezibaddewo zikyusiza oguze endala obwongo bye nze bwenzijanja ebintu bitambule nga bwe bibadde era lumu nagendako ewa mwannyinazeeyo nagendangayo
nyina mwannyina zeeye Busujju bamuyita Nalongo Kaawa Nabitoogo mwana wa Nalongo Kaawa Nabitoogo mukulu wange kati ntuukayo nze edda simanyi kigenda mu maaso bampa Sseggwanga y'enkoko mukola tuuse mukampadde enkoko bbaawe njikubye bbuutu banga oluvannyuma talize enva ze tugenda okulya nali sikimanyi nakiyiga kolo oliotadde bubbuutu omanyi bampadde enkoko kombe basobola ne bagikwasa nobaga bagende bagirongoose kakati lwakukwasa nekinkwatako nnyo ne ŋŋamba bwe najjanga buli mwezi ng'empanga egwa nga njirya ne ŋŋamba nedda kanji parking ku luno kanekera ogenda anti olwo kiba kitegeeza olwogenda empanga y'etaano ogirya ngamba nalaba mmalawo nkoko onze kale nekimpa okumanya nti ku buko tebagendagendayo kusobola okumalayo enkoko kituufu kati naabo bagamba emikwano eŋŋandazi kisinziira ntegeera yamwe naye sikirungi genda nyumba wabadde muganda oba sisitawo oba ani oba mukwano gwe wasa okwetalaatala ennyo ewaka oli gy'akolera omanyiyo kituufu otandika kujja mize simanya mukazi tatubuuzizza simanyi omukazi alinga atali musanyufu bulungi oli teyakula nammwe nga nange Dolly nga mbadde mbeera naawe abe wamwe we bajjira bwe mmala obbabuuza nga nva kuba bye mugenda okunyumya sibimanyi kati n'omukazi oluusi amala ate ffe asaala tulina omuze abe wamwe bajja n'omala obbabuuza n'ogamba oba bagenda kusula kati baneka mbasange kangende ku mirimu ono go balekedde ddala bambi banyumye eki tabamanyi awunzika balekeddeko TV ayingidde ekisenge ate bano bawulira bubi kombe emboozi etera okunyuma yeene ey'omu buto egindi simala nozi yakyabeerayo ono tabimanyi naye wa ku kyalo kirala naye yava walala nammwe muli baawala kati munyumye eki oli mutuufu kakati omuntu nze ebyokukyalakyala simasebuufu bamutadde pannetabanga omusajja ono bambi bamutadde watch former city businessman Muhammad Sewufu who was convicted amaze azispendi emyaka 11 released tudde bannange mukama mulungi bambi Sewufu oyo bambi yagwa mu nsobe ne bambi Sewufu yalina omutima omulungi bambi musiraamu kulikayo mu kisiibo kimu Sewufu Muhammad you know what pain wadde kisanyiwo era nsanyuse nnyo kubanga ndi mu bantu abajjukiddwa ne bamukomera kuba nakulaajanira omundi ogwasooka n'omundi ogwaddako naye ndi musanyufu wa pulezidenti mvudde mukomera ng'osayiniza olunaku lwaleero ne bangenda kusulika mu baana bange musanyufu nnyo era nneebaza Allah asobozza okuteekawo embeera eno ne mbanga nzira mu bulamu obwa bulijjo era abantu bonna abali mu nsonga eno basonyiye abali mukunde kubanga mukimanyi bulungi twatugana emisango gw'amataka tukana emisanga by'amayumba ne mujja mugambo ze nalagira ate kyasinga okunnuma ennyo mu busibe bwe nkoze mwaligambye kale nalagira bakuba omusajja naye ffenna abantu mutukuba mukazi omukazi ffenna omukazi bamukuba omukazi tebamukuba omukazi banyonnyola munnyonnyole era ebbanga lyemmaze nga nnumwa okulamba twakuba omukazi kyebanteekako mugateekako ekigambo badde munfaayiriza ekintu ekirala naye nebaza Pulezidenti Museveni okubanga nvudde mukomera nkwebaza okuwangula akalulu akalungi nkwebaza okuba n'emisawo papa n'avaayo ye namuleba muzizza ajja kuvaayo egugwe si munene naye guno gwali gwakufa kwamu mbijjukira okumwerabira mbadde Haji Muhammad Sewufu kulikayo mukama mulungi omusajja oyo omulaba bambi ensobi zibaawo naye Sewufu yali musajja mulungi Sewufu oyo nga budde buno obwekisiba abantu basiiba buli lwakuna ng'asimbisa abantu balinawo n'abawa ssente bonna ebyokusibulukuka ku payini awo ng'abantu basimba layini naye abantu si bangu Haji Sewufu kuba omunatuuka okufa ku mmotoka ya milioni 9 nga yagabanga amamotoka oyo omusajja yagabira abantu awo amamotoka omukazi yes mbijjukidde maze Sewufu oyo gwe nagulako emmotoka yange eyasooka sente n'atazibala najja nazo endabika gye nali ndabika zaali milioni 5,600 naye nziteekawo bwe nti emmotoka nali nagirabye eggulo limu
Nagamba omwana zendo ziteke mu buutu eri ziwera. Nangamba kati ono yazibazeemu ekiro azizzeemu ku macyanka yakazungu katabadde atuuka nasoose kuva ku piki n'azibala muzezo zennyini gweteeka mu buutu kyokka nga teziwera. Nkugamba omusajja angamba ekintu nga byonna byayogera byenkoze. Gabyo. Bali bayiwali wasigaddeyo ko. Nga ziwera. Gabyokoze wabaze ekiro no kumachane. Nagamba teka. Nagamba ezo ziwera. Kati yandaba abantu ngokyali mu mbeera y'obwavu tuweza kuweta seze taweze. By the way, wera likire. Olaba badamu za bank. By the way. Bazikole wali kibala. Olusinga mpya ziliko nakapapula nakajja wali kubali nakajjako. Wala byekeze tawera. By the way kibala naye nolanga ziweze. Kati nebya ababo abagaga bateka butezi mukaveera n'agenda. Kati loli nawe twaddanga basanga kiyo cyuma kimaze. Goteka butezi musawo. Bakasaba kutunuza ati noti zino. Nti wa mutwalo nti buzize 10 manyako kakadde. Atoddemu engalo wezipambira otuuke mu nkaaga atoddeyo ku kasooka oba ngambye nkaaga mugumu nokoyerawo zibazezo nebamufu kulikayo kulikayo musajja mulungi bambi kulikayo Mungu bantu bamwefuulira kasubira Mungu amudidde mu simanyi myaka mingi anti yali asinga okuba n'emmoloka zatunda ennyingi mu Uganda. Mbijjukira ne kugundi babi ne bakuba amawulire awo mbijjukira by the way fesi njijjukidde bambi musajja wattu kama mulungi amujjukidde mu kisiibo haji bananga bononese bazadde batalina budde kiki kati juzi walewera wakatambi ebyafulumye sana birowoozaako akona anyo bbira bengeje tuli mu kisiibo totawaana na bbira haji tobiraba bono wakazindaalo ye wakazindaalo wadatamuna wakazindaalo ate mbu AI bagamba si AI yeggwe kuba AI tosobola kubeera wali nikigamba ki ekiganya abazadde kati abazadde yefa abatalina abazadde tetubawaayiriza kati ebyo yabiyigira kwani bazadde babikola yabiyigira ku kyalo kuliko abirya bane muleke kuwaayiriza bazadde ekyo mize gy'abyana byononefu Mwenye bazali tebakyalina budde bw'abaana kati abaana buli mwana asanga kyasanze ate bagamba bazadde mbu bali bize nnyo kati abaana balaluse bali awo ku internet n'olaba omwana omuzadde agezaako kyagezezzaako naye bisinga baana kubateera mu dduwa Mungu abalungamye naye ne bw'okola otya ne bw'okola obukambwe ne bw'okola otya ate munajjo ku mukolo bulaza tukyali bize nnyo wano ojira ogenda tweyanziza sewa nuyo banda asaba essala mba abasaba essala nemuwayo ku ssente mbajja nakusabisa luli lwalina Nalongo n'amuwayo wano emitwalo 2 namusabira ate yasaba yamugiwa bugambe yalina kusaba yasaba nti ziizo ne tweyanziza essala yaffe ndowooza atabadde akuyita ye abadde bayiyenze lusuku bambi ayagala ekimu ekyo saa tujja gyesabira okitegera nange wamahaji naffe wano Mungu waali oba nange benagana bye bino ebya omuntu omusanze mu kkubo oba wali obalabyeko haji nakusaba mu kkubo nagamba mbadde njagala kusabirako tujja kwesabira essaala enkulu Doreen gy'otagobanga ya mukaddewo eya maama n'ey'omwana omuto ate bati omwana omuto bebi nemugamba nsabire bw'agamba nti kankusabireko togananga anti yaba tannafuna kizibu aba tannakolayo kyonoono n'ekimu mu nsi akawunti ye ey'ebibi eba 0 naye omuntu ajja nsabire ng'ekkutiya eri ejjudde ya bibonerezo nedda naye yennyini alina emitawaana agenda mu muliro sabirani haja babasi kuti ejjudde tasobola nagyetikka bizibu biri eri bambo ate ayaga kusabira mubiweesabire nawe olina emitawaana kyovula ono musumba ajja basobola ono gobaliko ennaku olw'omusana yabagambye yatabuse sente zizeeyo ogulya omukazi w'emmere emmere zizeeyo omukazi we yakugambye agala sente enviri zikaddiye genda ogule wiivu
lwaki nkusabira ng'oŋŋambye mbulenjala ekuluma anti naffe bagamba togaba ssente kuwa mulala olinayo ab'eŋŋanda z'ababonaabona sooka kuba eŋŋanda zo abasinga okukumanya naye bali eri babonaabona oli eno mu kibuga bakuyita Doni okasuka zaaki nange bangi bakikola oli mutuufu nagambye ejja batabula naye kababuulira amazima bakuyita Doni tutandika mugenda okuziika nga abeewamu bonna envunza z'abaluma eno oli mukasuka weka omugagga mu famire oliyo omu ensi eno bannange tulina dde yadde goyinza okugamba nti wakiika asiika ekyapati kamutandikirewo nabo baguba mutima mubi kimanyi Haji mu famire ezisinga babirayo omuntu guba mutima mubi ne mu famire ab'efamire nabo wali ababi nabo tebaweeka munne bamuwaayo emitwalo 10 n'asooka mbu atagitwala mu ssabo lwaki ng'asooka alogeelogekokko embwa ezikuvudde mu ngalo zino mbu zikola nnyo okuloga n'azitwala mu ssabo mwajjako ekyebiri omusawo akirye n'ogamba kale daba waliwo nabo mbu nga bakubako omukisa toba abantu b'ennaku zino baba kuwa ssente azikwera ku mobile money baŋŋamba oluusi aba n'akaana akakutta essente agamba oyo mumpeereyo ebiri aba yatambudde n'akasajja ke nga tezivudde mu nsawo ze ne banna ebintu tugenda biggwawo bino ebyedda byebaawozanga mbu nno simaa gundi bamuyodde ettaka kuba lwakuba kati abantu basiiba mu ngatto kirabika mbuga otambula ne amuyodde ebigere ne batwala ebigere byo oba byali bituufu ne baloga nabantu no kali batambulira mu ngatto onoonya ekigere tekijja kukubulira bwereere poze nga balima olana nekukwata mu ngalo lusimbi tyanze nendooza tebikola ebimu olaba sayitwani gyezira eddogo gyeriri nyo gyeriri kituufu naye eddogo litya nnyo omuntu ayeekwasa Katonda eddogo ligendera nnyo ku muntu nga naye ayagala ebyokuloga awo sitaani wakumanyirira era omuntu agambanga nti bandoga omanyanga naye mulogo kuba teri akitegeerera mulago mu ddwaliro era naye abaako gye yagenze tozaga nti bwe mbadde ekibuli mu ddwaliro ne bagamba bandoga kitegeeza olina gy'ova ne bagamba bakuloga oluusi nno nga nakigambye naye alimba manyi abasawo toyinza kugendayo ne bagamba tolina kizibu olanga bwolwa tolina wakuluma noyingirira essabo nasooka kubuzabuza ebibuuzo awo asooka n'akupima kati mwe sayizi yammwe abamanyi byabasajja bibikubonyabonya n'ebyemirimu limu awo wakwatira awo wakusookera awo balina ebintu bwabwe awo abukubawo kati mubaamu ensimbi eŋŋanda n'empiki sooka nanyeenya ati naakubawo ku kabugo jjukira empiki ya lawundi edduka n'agamba lwaki weeyawula ku bano abasajja balina katemba be bayonoona n'eddagala lyaffe lino ery'ekinasi teriri halaamu gyeriri erikola era gye bali abaligaba singa toteekamu bukolomooni obwo ng'amanyi nti eddagala lino liwonya kino ngera boonywa ezzungu naye wano kati ensimbi ne yeegatta ku nyonaga omulimu nga gulimu okugombera ani muzzukulu mumutete weeripa ku mulimu gwa muno naye nga bayonoona ebintu wano abaddugavu ba wano balina eddagala ddala nga likolera ddala naye obukolomooni obwo obuteekwamu obwo bwe bwaleeta ekizibu ate n'abasinga okukola ebintu ebyo ate abasinga tebaba basawo bayaaye banoonya ssente ate abasawo gye bali nga ye talagula takola ki n'amanya nti eno emmumbwa yawa lubuto emenya era nga bituufu lino eddagala linaabwa olubuto bwati ne bwati n'alinywa ne biba bwe biti sima mwana yekiisa akozesa ddagala nga byebbyo naye abayaaye babiyingira ne batandika kufereramu bantu kino kibba basajja kino kigenda kuwa emikisa n'olyoka odda walino naye banaye kye batukola kati badda ku basajja engeri gye tulina ebirowoozo ebingi kati wale bana batambuza amaanyi g'ekisajja Katonda wange gye bali ne bagamba kwata lino mutere mu mazzi ajja kudda engulu oyagala Haji kazi babire nga lowooza kugowekaweka kati ogenda kukwata ofune lino eddagala banange babeera okoze ku social media ne ngamba kati mwena omuloga Haji agenda kusigaza bwongo kisi kitegeera
Dagala haja kulebwa. Omusajja omusigaze bomu. Alina babawoza simangu kulege omusajja wakusigaze bomu basinga gabali abwavu. Kubangira bwa yavu wali osigala bwomu. Anti bano banno badduka. Era yasookawo gwo osigala. Abasobola balijuga baba bakyali batonga bo bagenda gwe yasooka kaningolooza ofunye obuwanguzi omusawo akola ng'omutwali yambuziye n'ekitengi nga yeeyambula ng'alya n'enva kombe bwavu bwe buzze waka beba nobirago n'ogamba musajja yantamba musajja kumbe ate abakazi bamalirira n'omusajja abasawo bamalirira n'agamba njagala kulisimba waka n'agera nga bataliwo ne basimula enju emiryango ne nojja n'olibuuka ne bakola batayiro yavuddewo ne bagizaawo mpya mbalo kye baataddeyo yasimyewo olwo yagamba temusenguka nga siriiwo kanzije nsooka ensenguke kumba ina ebintu byateekateekeyo mu kapeti ate n'abantu se ebintu byokweraguza babiteekamu manyi waliwo omuntu nga tayingira nnyumba mbasenguse bino ebyokupangisa nga sebeera amala kuleeta mu musawo agikansire akansira bali bagenze bugenzi bakazi battu nabo nnaku olusinjo esente zibalemye olowooza mbu baleseemu bizibu ki bune bamansira amaziirira oli mutuufu bale haja ekisiibo mwebale mukitwalaganya Saumu tuli mu nnaku leo tuwezeza 10 nkirabyeko Samu ya 10 katugenda mu 10 eriddako kibayisiza kityamu abalina bahaji bangambye mbuna haji naye bangambye awantu abasinga sente tezikyatambula lwaki musiba sente abantu bali ku Allah waabwe nejo amirimu gye giwummula waliwo abantu balina emirimu egiri haramu nga mu kisibo tagukola abantu ekisibo akyetegekera n'abo abadde asuubula Dubai nga takyagenda naga nja kujja nga Saumu ewedde badde balinde China bawumu kwegamba nga akyeteekamu nga tasobola kusiiba nga tali waka ate ogende eyo bibali ate obimanyi oluusi teri mizikiti eyo China giri mayiro nnyingi n'agamba sijja kusuubula okujjawo ng'ekisibo kiwedde kati sente ne zeesibamu eyo embeera waliwo gwe nalaba nga mugenda tandika nga katugambe leero ng'enkya nga naye ntudde Samuel nga akubira bawala awo ngenda kuterako zino zikumale mu kisiibo nengamba kati kirabika akyetegekera zikumale mu kisiibo oli nagamba deno mwana namukwenagamba bwena ngenda kuwerezayo ku sente ziweddeyo ompereza message nenga kirako yo okubide musiramu munne ndoza bali basaidi chick be bali zikumale mu kisiibo ndoza sina kukubira kusaba sente mu kisiibo anti robo oli mu bwenzi kuba obwenzi babuteekateeka obwenzi tekitegeeza kutuuka ku kikolwa kiri kumpereza sente haji mu kisibo nga obadde anti oteekateeka katubata oli mu kuteekateeka bwenzi like enjala ennuma haji kati bwomperezayo sente kiza ne mu kisibo omuntu akwane ate weekwasa kimu olabe negasse naye wonna bwenzi kuba oli mu buteekateeka oganye okwenenya oteekateeka bwenzi kyeva mu bwesonyiwa nkutegedde netunyiga era katusabe bannange ekisiibo kibatambulire bulungi muveemu bwane mukiveemu twagala sente era abantu mbagaliza ekisiibo ekirungi bye bayayaanira Mungu abasasule musera amina n'empisa ze tubadde nazo zigende mu maaso tuleke zikomya nga Saumu ewedde amina kale bye. Have you ever realized that there is a breast without nipple? But without a nipple,